Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Ekimala kimala. Bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo abawangaalira mu diaspora abawangaalira mu ggwanga lino erya US bavuddeyo n'okwekalakaasa gwe mukwano gwange ampuliriza bavuddeyo n'okwekalakaasa mu ggwanga erya Amerika nga bagamba ekimala tuyinza kgenda maaso okutunuulira bino nga bigenda maaso eri mu ggwanga lyaffe gye tuzaalwa ensi yaffe okubanga eyali etebenkedde emirembe nga tekyalina wadde emirembe wadde n'akeddagala era bavuddeyo na kino n'okwekalakaasa nga bagamba batya gwe omukwano gwange ali eyampuliriza ndowooza olaba nga ku bipande bye basitudde kuliko Kagame kuliko mukwano gwe munywanyi we Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba bo kandibanga akaabwe kaweddemu. General Muhoozi Kainerugaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Paul Kagame ow'e Rwanda kandibanga kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Lwaki nkugamba bwentyo? Wuliriza okyali ku Yugi Update TV osinzira okuba ng'otuuliza era ng'okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwagala otweyungako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako okonene mukadde obere ng'otufollowinga buli ekigenda mu maaso kye tuteekako. Mukwano gwange tukimanyi bulungi nnyo eggwanga erya Democratic Republic of Congo ennaku zino liri ku katu k'abayeekera ba M23 abalitigomya ensangi zino baakamala okuwamba ekibuga Goma ate tuwulira nti bagenda mu maaso n'okubanga bali close okusembera ekibuga nakyo Kinshasa okulaba nga nabo bakyeddiza. Bali siriyasi kubanga bamaze nadde okulonda gavumenti yaabwe empya juzi babadde bakalonda ba governors babiri ssaako ne gavana yennyini w'ekibuga Goma ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Olutalo luno lugenda kubeera luzibu mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kubanga abayeekera bano nabo enkola gye bakozesa ey'okubanga bakozeseza bannansi bano be basanze mu Goma okubanga kwegamba providinga nga security gye bali bageete mweraliikira tugenda bawa obukuumi teri agenda bakwatako teri agenda kujja abalumbagane ffe tuliwo okuyamba munnansi yeyo kkoodi gye basosoteeka mu bannansi b'eggwanga erya Congo abali mu kibuga Goma ekyawambiddwa abayeekera ba M23. Kaakati bannansi oba bannaggwanga bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo abawangaalira eri mu diaspora abali emitala w'amayanja abagenda opakasa abagenda ku kyeyo bavuddeyo nga beekalakaasa gwe mukwano gwange ngene basitudde placards nga ziwandiikiddwako enough is enough nga ziwandiikiddwako Museveni Paul Kagame ow'e Rwanda ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba babeere nga babasanctioninga. Bavuddeyo n'okwekalakaasa nga bagamba nti nno kino ekimala bo tebasobola kutumya ggwanga lyabwe nga ligenda mu maaso okusinziira ku munnamawulire Rom Bahati agamba nti nno abeekalakaasi bano batandise nga bamaakinga nga bava wali eri ku Washington DC batandikidde awo ku embassy y'e Rwanda nga bagenda bamaakinga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza eri mu ggwanga erya US era ne bakomekkereza nga bali ku State Department wali eri ku White House ne ku Capitol Hills gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abeekalakaasi bano nga bewanise ebipande nga bagenda bagamba ekimala Museveni ne mutabani Mwami Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Paul Kagame ow'e Rwanda babeere nga bakolwako kubanga bagamba nti bano be bagenze mu maaso n'okubanga bateekawo conference batabangula eddembe stability eriri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba Democratic Republic of Congo ensi yaffe ya mirembe era erina okubeeramu abantu n'abantu enkumi n'enkumi miliyoni z'abantu so terina kubeeramu ntalo si nsi ya ntalo so nga kye basaba bagamba baayise ne bagamba agent action okuva eri Trump basobole okuba nga bateekawo actions eri bano abasatu. Bagambye Trump ssaako ne Senator Marco ssaako ne Marco Rubio ssaako ne chemical billionaire Elon Musk basobole okuba nga bayingirira mu nsonga eno basobole okuba nga basanctioninga Paul Kagame Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne mutawaana be
mutabani we mwami Muhoozi Kainerugaba babeere nga bakibalirwako conflict ze batadde mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bino bigenze okubaawo nga samiti yakagyetuule amawanga ga Africa geegasse eri mu diaspora okulaba nga gatuula engeri gye gasobola okuzzaamu okutebenkeza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era ebivuddeyo ngenda kuba nga mbikuleetera mbikuwe ebivudde mu lukuŋŋaana newankubadde President Tshisekedi ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo tasobodde kuba nga alabikako, yasindise Prime Minister newankubadde talabiseeko abaddeko virtually nga olukuŋŋaana alukenga. Ano abadde alukenga bukofu gwe mukwano gwange ali eya ampuliriza ng'ali ku vakyo nga akenga olukuŋŋaano gwe ali eyo ampuliriza. So birungi si birungi n'akamu n'akeddagala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eri baganda baffe bano abasatu abamunywanyi ab'omukago Paul Kagame, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne Gen. Muhoozi Kainerugaba. Olowooza America enaavaayo ne nekola sanctions ku bano abasatu newankubadde ekyo kibaddewo mu ggwanga erya US nga beekalakaasa, naye America oba Trump tannaba kubanga ayanukula ku nsonga eno, bakyasirise newankubadde buli muntu akyuzinga Paul Kagame okubanga y'omu kubapikamu omuliro mu kabinja ka M23 okulaba nga kamalawo eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nkutegeeza nti obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza era gwe oyagala otweyungako bulijjo mbadde nkugamba nga kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako tufollowinge konene mukadde. Abali mu diaspora abali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo kiwa mukola gw'amaanyi nnyo okuba nga mwekumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo baganda bange, tugenda kuba nga tukomawo, temuvaako ku Yugi Update TV.